Abayizi okuva mu nnyumba ez'enjawulo kuli Mugagga, Kizito, Mukasa ssaako ne Mulumba bavuganyizza mu mizannyo egy'enjawulo omubadde emisinde, okuddukira mu kutiya, okulenga amazzi mu ccupa ssaako n'emizannyo emirala mingi. Emisinde gy'abalenzi ginyumidde nnyo abalabi, kyokka nga bw'eri enkola y'abannabyabufuzi ssaako ne bannabyamizannyo, okufuna omuwanguzi kiba kizibu nnyo kubanga buli omu aba akaayanira obuwanguzi era n'abalenzi ebifuba katono biba bugume. Ng'ayogerako eri abayizi bano, akulira essomero lino omukyala Rachel Ssewanonda atabukidde abazadde abataagala kulambula baana baabwe ku masomero gye baba basindikiddwa era ng'abamu n'ebyetaago by'essomero abaana bagenda tebabibawadde. So dear parents, don't throw your children in school. Ono agenze mu maaso n'akaatiriza ensonga y'eno n'okulabula eri abazadde bonna nga bw'atajja kukkiriza muyizi yenna okuddayo ewaka ku nkomerero ya taamu eno singa abazadde banaaba tebabeekimidde. Let us work together, let us cooperate by visiting your children. Come for visitation. Visitation is compulsory. Ye omugenyi omukulu ku mukolo guno omwami Musooke Kakyama mu bubaka bwe eri abayizi essira asinze kulusimba ku bukulu obuli mu kutumbula ebitone. Sport is a part of life. Sport keeps you healthy. Mu kwogerako n'abamu ku bayizi nabo batubuulidde obukulu obuli mu kukuluza olunaku bwe luti awamu n'omugaso guli mu kwetaba mu mizannyo. Kati nanso omwana asoma sciences buli wenkola sports muli obwongo bwange bubeera relaxed, ate bwendayo okulala okusoma mba nfuna buli kyenkwasa, ate zino emizannyo zimaking your friends buli wembeera n'emikwano mingi ate n'abasomesa banjagala. Nze Robert Onyango, B24 emitwe 10 emukono.